Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nnaalongo Nalubaale, nze ndiwo nateera okubatuusaako omusomo gwa leero. Bale Nnaalongo Kawala nkutumirako eyo yonna gy'oli munnange era tukulindiridde kubanga naawe twagala okukulabako. Kale nno tukyagenda mu maaso n'enteekateeka yaffe ey'okulaba endwadde eziruma abantu naye nga ndwadde za mpewo. Era nga tolina bw'ogenda kuzijjanjaba ne ziwona nga tokoze empewo kye zaagala. Neebaza mwenna abasubscribinze, mwebale era bwe ntyo ne nsaba abapya okubeera nga ekide ekyo mukikoonako, eppeesa erya subscribe mulikoonako, n'ekigalo ekitunudde waggulu ne mukikoonako, ate ne mugenda ne mu comment section ne mubaako kye mwogera ku mukutu gwaffe guno. Kituyamba nnyo okubaako bye twetereezaamu nga tubaweereza. Kale nno ensonga yaffe ey'e Kampala ekyaliko nga 15 tujja kuba nga guno ogwokuna tujja kuba nga tulaba ku abo abali eyo era tusaba na buli yenna eyandyagadde okwogerako naffe ku nsonga ezimu mu ngeri y'okwebuuza, okuwabulwa n'ebirala n'endagiriro eza buli kimu okuba ku ssimu eyo oba n'oweereza WhatsApp ku ssimu eyo ne tuba nga tusobola okukola booking yo. Kale olwaleero njagadde tutunuulire ensonga y'okufuluuta. Okufuluuta munnange nno bulwadde era tebuyinza kuyisa bubi nga tonnakyala. Naddala abaana b'obuwala okyala ewa boyfriend muganda wange n'osaanikira ennyumba n'abuuza kiki kino, okay? So kyalibadde kirungi nti embeera eyo ng'ekutuukiridde weerwaneko ogitereeze. Okufuluuta y'embeera omuntu gy'abeeramu nga yeebase naye ng'ayina eddoboozi ly'akola mu kifuba kye eriyiyiitira okwagala okufaananako kkapa bw'eyiriitira naye nga kituuka ne kiba nga kiwoggana nnyo ng'oyinza okulowooza oba bbaasi eri mu nsozi z'e Busheenyi erinnya. Kale kwe ggamba okwo kwe bayita okuyiriitira. Omuntu asobola okuyiriitira nga si lubaale naye ng'ekyo kiva kuba nti teyeebase bulungi. Abamu bwe bafuna ku bifuba ng'ebyo bayiriitira naye okuyiriitira okwa lubaale tekulekeraawo ate n'ekirala okuyiriitira kwa lubaale tekuliiko nti oba weebase bulungi oba teweebase bulungi. Oyinza n'okwebaka ne weewulira ng'oyiriitira nga oli mu tulo naye nga weewulirako, awo we kisobola okutuuka. Kale nno ensonga eyo eva ku ki? Ensonga y'okuyiriitira jjajjaffe Kinene Batenda yagireeta gye tuli era lwaki agireeta? Kubanga munnange aba abanja ng'alina ensonga ze z'abanjirako. Kati bwe tumala okumanya nti jjajjaffe Kinene Batenda yagireeta, kiki kye tukola? Tusooka ne tumusuulira ku mmwanyi ne tumwebuuzaako mukama waffe kiki ky'owandyagadde tukole okusobola okuvvuunuka embeera eno. Bwe tulaba ng'ekyemmwanyi tugambye tukola emmwanyi ezo ennaku 3, bw'atatwanukula tunaaba ku malwa ne tukiika ennaku 3 nga twezizika emmwanyi era akatambi akalagirira bwe twezizika emmwanyi nako kwe kali kuno ku mukutu mu kwezuula gy'osobola okkasanga. Kale bwe twebuuza ennaku zaffe endala 3 ng'omukulu oyo tatulambulirira kye tuteekeddwa kukola, awo tufuna akati k'akabaala ne tukagattamu emmwanyi. Olwo ne tuba nga buli lwe tuba tugenda okwebaka tugaaya ku kati kaako akabaala nga kalimu emmwanyi. Tusobola okukagaayira ennaku nga 9 era embeera eba ejja kukyukamukko. Kale kansuubire nti nno bannaffe mwenna abadde n'ekizibu ekyo mugenda kugezaako ku bintu ebyo bye mbabuulidde. Bw'okiika ennaku zino 3 it is most likely nti ajja kukubuulira ky'ayagala. Ajja kukubuulira ky'ayagala era ojja kukola depending ku ki ky'akugambye. So saagala mbawe general solution nti this is what is supposed to be done lwa nsonga buli muntu ayina ky'amubanja
nga kyanjawulo. Oli ng'amubanja okugenda amubikke, omulala ayinza okumubanja ekijjulo, omulala ayinza okumubanja okubaako ensonga ze z'akola kati ng'okumuteerawo ensaka y'amalwa, okumugabula ebintu eby'enjawulo. Ensonga z'omukulu oyo ziri broad in nature, so tosobola zipredictinga at a generalized level. Zaagala nga tuhandlinga individuals at a go. So the only way you can handle individuals at a go is by kwezizika mmwanyi. Kwezizika mmwanyi ne tumanya atugambye bw'ati. Kubanga bwe tuba twanaabye amalwa gaffe ne tusuula ku mmwanyi ne tumukoowoola ne twezizika emmwanyi ezo nga tumusaba atutegeeze, it is most likely at least 80% chances nti ajja kwogera naffe abeeko ky'atulaga ky'ayagala tumukolere. Kale nno bwe tuba tukitegedde, ekyo kye tusobola okusiikingamu advice on how best we can do it, ne tuba nga tukikola. Ayinza okukugamba njagala kumbikka, naye n'atabeera specific wa waayagala kumubikkira. That way era osobola okuddamu n'omubuuza, mukama wange nkubikkire wa? Kubanga ayina gye bamubikkira wangi. Ayinza okuba nga gwe ng'omu specifically ayina gy'ayagala omubikkire. Ayinza okukugamba njagala ombikkire e Bugaba, ayinza okukugamba njagala ombikkire katugeze Ekkungu, ayinza okukugamba nti njagala ombikkire Ndejje Lubugumu, ayinza okugamba njagala ombikkire Lusiiti oba njagala ombikkire Ttanda. Kwegamba kisinziira ku bujjajjaabwo n'engeri bajjajjaabo gye bazze batambuzaamu ensonga, naye yennyini akubanja. So tetusobola kupredictinga ki ky'ayinza kukugamba. We strongly advise nti gwe weezizika emmwanyi omubuuze ajja kuba nga asobola okuddamu. Kale nno mwebale kwekumira ku mukutu, tusisinkane nate mu katambi akaddako. Weewaawo abakuume atakuumira mpeera. Weewaawo.